ku account yo oba ku page yo omuntu atasobola kufuna access ku page eno asobola okufuna live eyo nga asinzira ku account yo oba ku page yo kiba kikola bulungi nnyo bakati akufumbira omutwe omufumbira bigere ne mwenkanye vumbe aho tuvuddewo kati mumalo basaba okusharinga no video eno njala mumpitire abantu bano wamanga tutandike bulungi nnyo njala kusaba mwenna abakyala n'abaami baddu ba Allah bayisiramu mujje ku video eno bomanyi ng'okkiriza mu Nabbi Muhammad subhanahu wa ta'ala nkwegayiridde taginga omuyisiramu yenna abere ku video eno njala mwotagingire Yoseri tibahabula otabayisira mutano wa kale ekyenseremezede ensanga bisibe abere ku video eno njala mwotagingire Didigi Dere Drinking Gin muhozo bereko kuno njala mwotagingire Director General wa CMI omukulu James Birungi kwetaga ku video eno njala mwotagingire Jeno Kahindo Tafire nkwetaga ku video eno njala mwotagingire Frank Gashumba ku video eno nkwetaga ko bulungi nnyo njala kwetaga ko MP Tinka Simire nkwetaga ku video eno Tinka Simire wonna woli bakutaginge ku video eno njala mupite basajja mevula bere ku video eno mwetaga bulungi nnyo njala mwotagingire Barambaruga Hara abere ku video eno njala mwotagingire owekitiibwa Luke Ompia mukulu Jawro Enyonyi wonna woli manyi nti oyinza okuba wanyusa edda mu yafeesi nkwetaga ku video eno nja kwetagako omutemu Niyonzimana Arosias Bujingo nkwetaga ku video eno nja kwetagako omwogezi wa polisi omukulu Sabalimba Enanga Frederick nkwetaga ku video eno nja kwetaga n'aba polisi mwenna njala kwetagako abasemwayi aba ESO n'aba ISO n'omukulembeze wange omulonde Bakyagulanyi Sentamu sebo nkusaba otuleko kwa ndakika ntono nnyo nja kwetagako ne Minister of Foreign Affairs kubanga lw'ensonga z'enjala twogeremu olwa Uganda abali mu kubonaabona mu nsi ez'enjawulo bemba tuma baba baweddeyo kati njala tutandike video ey'olwaleero nga njala kusooka looza na Kigula Lujji sigenda bwa kalowoozo tandike n'Ekigula Lujji then tulyoke tusimba mu video ya leero. Alright. Okusookera ddala njala kwebaza mwenna abagoberera video zino gye muzisanga ku mitimbagano egy'enjawulo abalazira ku Facebook abalazira ku YouTube ku TikTok kansooke mbategeeza ekigambo kino video zino enkadde zonna bw'ozinoonya ku Facebook tojja zifunayo Facebook ejjayo video zino after 30 days nezideritinga yo nga yo kyobula munoonya video enkadde zonna teziriyo ku Facebook tosobola zifuna tubadde mbisira nga Facebook account zaffe bazihackinga bazitwala kati kizibu nnyo ofuna video zetwatandikirako naye ku YouTube zibeerayo TikTok yakajja naye ku YouTube zibeerayo kati ku Facebook bazijjayo after 30 days yo yennyini Facebook ezijjayo kizibu nnyo zifuna kati ndowooza katugende butereevu ku Kigula Lujji kya leero then tulyoke tugende ku video eyatuleese bulungi nnyo mbatumiddeko mwenna abanyumirwa Ekigula Lujji ku programu eno bukyanga ngitandika abadde bangobera kansubenti buli bulungi mwenna Bannayuganda kansubenti buli bulungi okusookera njala bebaza okuba nti muggusa amaaso muggusa obwongo ate muvuddeko akatambaala ku maaso n'embirowoozo olwa video zino zetukola ez'akasammeeme kati Ekigula Lujji kya leero njala kigendere buli Munnayuganda yenna okusookera ddala njala ogende ku smartphone yo oba essimu ya buyonjo onzigiremu app emu etali ya mugaso onteremu ssemateeka w'eggwanga kibayita constitution njagala onzigireyo app emu etalina mugaso mu ssimu yo ogende mu Google App Store ompanulireyo oba downloadingeyo app gye bayita Ugandan Constitution ojje constitution ya Uganda ogiteeke mu ssimu yo gwe kennyini otandika okwesomesa otandika okusoma constitution ya Uganda version yonna gy'osanga giteekemu oba mpya oba nkadde otandika okusoma bw'onoosoma ojja kumanya obuvunaanyizibwa bwo bw'onomanya okumanya obuvunaanyizibwa bwo tojja kukwatibwa vagalanda na kutambulira ku propaganda wa Museveni n'ebintu bakola lwaki mbagaye mujjeyo mugende mu downloading app ya constitution ya Uganda kubanga mu mateeka government ya Uganda erina okusomesa Bannayuganda bonna ssemateeka wa Uganda bamutegere mu nnimi zaabwe entuufu ekyo baagaana okukikola kuba ne mu masomero tebakyakikola ne politics bamujja muki bamujja mu masomo agasomesebwa abaana mu ssomero kati mu Kigula Lujji kya leero kansooke nkusomese olyoke otegeere nga nsinzira mu kawairo ka ssemateeka naawe olyoke ompulirize bulungi tutandise Kigula Lujji kya leero wali weebuuzizaako obuvunaanyizibwa mu ggwanga buvunaanyizibwa ki ng'oggyeko okubeera ssemaka
namaka ojjeko okubeera omwana omulenzi oba omuwala wali otegeddeko obuvunaanyizibwa bw'oki mu Uganda? Ekisookera ddala oli munnauganda, enzwalo ya Uganda. Ssemateeka akukakatako okwagala ensi yo, okugikuuma n'okukuuma ssemateeka n'okumanya amateeka n'ebiragiro n'obuyinza bwo. Yensonga lwaki akawaayiro akasooka mu ssemateeka kagamba nti obuyinza buli mu bantu. Obuyinza buli mu bantu. Era ne kagamba gavumenti be bantu ku lw'abantu eri abantu. Era kyova olaba nti tukozesa okulonda okuteekawo abakulembeze bakozese ensimbi z'omuwoomusolo okukola ebyo ebyetaagisibwa okutuusibwa ku bantu ba wansi aba bulijjo abasasula omusolo. Ompuliriza bulungi mu kigula LUJJI kya leero. Ompuliriza bulungi nnyo. Gwalina 0.05 GB RAM ng'oli obwongo butebukwata, sooka otegukemu ojja kuddedda. Ssemateeka wa Uganda mu kawaayiro akasooka kugamba power belongs to people, obuyinza buli eri bantu. Era neyingira mu maaso ssemateeka negamba nti gavumenti be bantu ku lw'abantu eri abantu. Era kyova olaba tuyita mu kulonda, tulonda abakulembeze abagenda okuddukanya eggwanga eryo nga bakozesa ensimbi z'omuwoomusolo okuteekawo ebyo birina okuteekebwawo ku lw'abantu bonna nga balina obikozesa. Gavumenti terina ssente zizo munnayuganda. Ne bwe beezeewola ssente ezeewola mu mannya go. Era kyova nti ssente ziriko Bank of Uganda so si Bank of Museveni. Ssente ziriko Bank of what? Uganda. Uganda is a country which belongs to all Ugandans. Which Ugandans who pays taxes on daily basis. Which taxes are used to run the government oba okuddukanya gavumenti okuteekawo ebintu okukolebwako bantu abaabulijjo. Mukitegedde bulungi nnyo. Mu kigwero gyekyaleero mbadde mpita ayita ku social media nga ntambula mpisako embaliga nzire eno nzire eri. Kwe kusanga abavubuka abaabuukira ebyobufuzi nga tebabimanyi. Baabwe videos baalimu zaali za kweyambula, kulaga bubina, kwogera ku mabeere, kwogera mbozi za kigwagwa. Ne bajja batandika basasula emitwalo 5 okutandika okubuukira Robert Kyagulanyi Center mu bayingirako mu byobufuzi naye nga tebabitegeera. Kati buli kye balaba ekiri mu byobufuzi ekikoleddwa balowooza kipya nnyo. Kati taata njala kutegeeza maama gwe yabuukira ebyobufuzi okubaako emitwalo 5 vume Kyagulanyi nga tome byabufuzi. Mwandi tuyambe ne mudde mu mboozi zammwe ez'abakazi, ez'abasajja, ez'okunywa eddagala, simanyi mugeze obuli enkoko, mugeze amabeere, mugeze obubira. Bw'oba tosobola byabufuzi wummuze engalabyo. Gavumenti eriwo ku lw'abantu eri abantu okuweereza abantu nga n'ensimbi zonna ezikozesebwa okuteeka ekintu kyonna za muwaamusolo era ekikola ku lw'abantu kyovula nti after 5 years walina okuteeka obukulembeze obulala obugenda okuddukanya ensimbi z'omuwoomusolo. Kati kino kikutegeeza nakadaama sekadaama naawe yabuukira ebyobufuzi nga tobimanyi. Mbalabe muli ku social media bannange bakoze sawa ya Queen, bakoze enguudo, bakoze ttano, bannaye Museveni webale. No, it's a big no. Obwo buvunaanyizibwa bwa gavumenti okukola ebintu byokubanga ssente z'ebikosa zimbi zizo za muwaamusolo si za Museveni kubanga bateekeddwa obbikola. Kati weebaza ki omuntu gwowa ensimbi agenda kukolera ekintu. Common sense is common but not to everyone. Bw'osanga empuuta engege enkolongo ngeri mugamba Museveni akoze nga byakoze ateeteekeddwa obbikola obadde ayagala gavumenti ekole ki? Gavumenti be bakulembeze betuwa ensimbi zaffe z'omuwoomusolo okuteekawo amalwaliro, enguudo, amasomero, okuteeka eddagala buli kimu. W'osanga enkolongo yonna nga Museveni akoze oyo mugambe mukulu adde ku puroguramu ziri ze baakola ez'okweyambulanga. Ssente z'omuwoomusolo zonna zirina okukozesebwa ebintu ebiyambirawo bannayuganda so si za Museveni. Buli kintu ekikolwa mu Uganda kyonna kya bannayuganda Museveni takirinaako buvunaanyizibwa. He is just a supervisor. Okusupervisinga ssente z'omuwoomusolo, obazimbye eddwaliro, obazimbye luguudo, obazimbye ekisaawe kubanga ne ssente bazeewola ku lwa bannayuganda singa Museveni. Era teriiko ndagaaniraga nti Museveni yeewoze ssente. Kiraga nti paaliyamenti ya Uganda ku lwa bannayuganda ekkiriza gavumenti yeewole ensimbi. Paaliyamenti neesayininga ne Yoseri n'asayininga nga supervisor. So twagala basomesa ebyobufuzi mu babayingidde ejjo abajja bakolana ebintu by'ekisiru. Musimanyi bakoze wingi y'ekisaawe.
ezo sente za muwa musolo nezimu zewolewawole ogenda zisasula oluguudo lwa Saakuni lwakoleddwa buvunaanyizibwa bwa gavumenti okulokola ku nsimbi z'omuwa omusolo so si za Museveni si yakola ebintu ebyo ezo sente zo bateekeddwa bikola kiringa bona okwata sente n'otwala omwana ku ssomero n'omuwerera bw'asemba kitegeeza sente zo zifudde bw'akulembera kitegeeza atuukiriza obuvunaanyizibwa bw'omutwala ku ssomero kati omuzadde tekimukakatako kwebaza mwana kusoma kubanga obuvunaanyizibwa obwo bwa mwana ogenda okusoma omuzadde ateeka mu buteesi sente kati mwenna abali eyo kimanyi bakoze enguudo you appreciate on which deal sente zizo in fact oyinza kyolina okukola wandigambye naye eno ye actual plan yalina okukolebwa eno ye actual expenditure eyalina okuteekebwa ku luguudo luno eno yali actual plan yalina okuteekebwa ku luguudo luno nga concerned citizenship that is your rights naye mu gavumenti ekoze obadde oyagala ekole ki era ensimbi zaani zizo kati mukulu nkulagira gwali eyo atamanyi byabufuzi yabibuukidde nti mufuneeko ebintu ebire by'okukola politics mwamuyingira buyingizi nga buwadde ssente kibadde ekigulalo gyekyaliro tugenze ku vidiyo yatuleese tutandike tutandikirewa okay katutandikirewa okusookera ddala njala sooka okutwala omukisa guno abambi okujoleramu ne famire abooluganda bakona emikwano abamukwano gwaffe abadde munankyukakyuka yafiiridde mu ggwanga lya United ayafiiridde mu bwakabaka obwegattira mu United Arab Emirates nga muganda afuno bali bamuyita Kalibala badde munankyukakyuka nga yekolera mirimu gye yasangiddwa bambi nga afudde mu buliri bwe kitalo nnyo ddala mwenna babadde awangala nabo bambi dibudde nnyo ku lwa famire ye ne ku lwa bannayuganda abadde awangala nabo ye muganda ffe Kalibala yabadde abeera mu ggwanga erya United Arab Emirates yasangiddwa nga afudde ennaku bbiri mabega mu buliri bwe so muganda Kalibala wonna wooli mukama akukingirize webale kwagala ggwanga lyo webale kulirwanirira essaawa y'enjawulo tujja sinkana mu bulamu buddako oba mwabadde mu foreplay kyonna mukama kyekiri tujja kusinkana so kitalonyesha muganda afuno Kalibala mukama wonna wooli akukingirize abooluganda bakona bimikwano manyi mwanyoleddwa nyolwa muganda Amooti yali agenza okunoonya ensimbi tewali kyakkola ffena tujja kusinkana mu bulamu buddako so muganda Kalibala wonna wooli mukama akingirize byonna byakusobako akuwa byosinga okwagala mu bulamu obuddako kitalonyo ddala mwenna bannayuganda bawangalira mu ggwanga erya United Arab Emirates kitalonyo kya muganda Afuno Kalibala okuba nti yafudde ffenna lyekkubo ate lyetugenda okukwata enjawulo budde katutandike bwe tuti ngenda tandika ne Minister of Foreign Affairs ne embassy zonna eza Uganda eziri mu mawanga bannayuganda gye bali mu kubonaabonera naye okusingirira mu nsi eza Middle East neza Asia so Minister of Foreign Affairs wonna wooli ngenda kusaba bannayuganda abali mu ggwanga lya Egypt bali mu kubonaabona okutagambika ntegezeddwako ntegeeza eggwanga nga mpitaano ku LBS TV nti bannayuganda bali mu kuyiggibwa nga enseenene bakwatibwa basibibwa okutuusa nga weegulidde tiketi bw'oba teweegulidde tiketi bakutikka ekibakwasa nti tebalina biboogerako ate tebakkirizibwa okukola mu ggwanga eryo so nga ate mu ggwanga erya Uganda abasajja abawala bwe bakola bizinensi ne bafulumya ensimbi z'eggwanga tewabakonyeeko naddala baba abasajja ba Egypt kale Minister of Internal Affairs tukusaba mukwatagana ne gavumenti ya Misiri ne embassy ya Misiri mu Uganda babulira ensonga lwaki bannayuganda bakwatibwa era Minister of Foreign Affairs tukusaba muyingire mu nsonga zino bannayuganda engeri gye batalina mirimu waka mukwatagane ne embassy ziri mu nsi z'Abarabu n'ensi endala bannayuganda musobole okuba nga muyina engeri gye mukwatagana ne gavumenti ezo basobole okuba nga bayambibwa
olw'ensonga nti bagenze kunoonya kigula bagala eddiba ate ssente bazifuna bazizza waka kitegeeza nti bongera kinene nnyo ku ggwanga ne ku ekonomi ya Uganda. Kati bannayuganda bali mu ggwanga erya Egypt bali mu kubonaabona ennamba esinga eri makomera abalala tebakyakola bali kudduka. So tusaba embassy ya Uganda mu ggwanga erya Egypt, Minister of Foreign Affairs, nammwe bannayuganda abaatikkibwa ne mudda mu ggwanga erya Uganda, mbasaba mugende muwandikire ekitongole, mugende muwandikire poliisi mugisaba olukusa okugenda okwekalakasiza ku embassy ya Egypt mu Kampala okulaga obutali bumativu engeri gye bakwata mu bannayuganda mu ggwanga erya Egypt. Era kino kye kimu kigenda maaso mu ggwanga erya South Sudan wammanga nabo batigomye bannayuganda kyokka ba South Sudan batambula ng'ebiyenje mu Kampala nga teri abakwata nako, bagula n'ettaka ne bavuga emmotoka ezibbe nga teri ababuuzizzaako. Kale mwenna bannayuganda mbategeeza nti okwekalakasa ddebyo lyabo bangwe singa obanga oyisiddwa bubi. Bantu bangi nnyo abagwira bali mu Uganda nga batambula naye nga ate bannayuganda bakyunya gye bali. So njala bategeeza mwenna bannayuganda abali mu ggwanga erya Egypt mugende mwekubira endilu ku embassy ya Uganda ne Minister of Foreign Affairs namwe mukiyingiremu, ne bannayuganda bali e Kampala baatiikibwa nga muli e Kampala nabo mugende musabe olukusa ku poliisi, mugende mulaga obutakkaanya bwammwe eri eggwanga lya Egypt ku embassy yabwe, mubategeeze lwaki bannayuganda batulugunyizibwa ne bakwatibwa ne bateekebwa mu makomera nga babakwata ku nsonga ezeefuusa okuba nti balina byogera nga ate babisaba ne babibamma nga bateekamu ne ssente zaabwe. Ekyo mbadde njala okusooka okuyisaawo then tugende mu maaso. Bwe tuva ku ekyo njala kutegeeza bannayuganda, najja wano ndowooza emyezi ng'ebiri mabega ne mbagamba nti Dr. Ruth Acheng ne Minister of Health balina ensiri ze bali mu kukola oba okugezesa nti bamale bazite zisaturating embu zigende zirye ensiri ezibaddewo enkadde ezirwaza abantu omusujja. Nabagamba nti ako kakodyo bano baleese ensiri ezigenda okuvaamu omusujja ogw'ettabu. Abantu bwe nzija njogera ebintu bino balowooza nti byakusaaga. Wetwogerera essaawa zino mu Uganda mulimu omusujja ogw'ettabu nga guvudde ku nsiri ezo ezaateebwa. Era mulindeeko gye bujja kano mugenda kulaba ku TV oba ku radio bagamba nti waliwo ekika kya malaria ekizze mu ggwanga tekitegeerekeka naye ng'ensiri zino bwe zikuluma n'ofuna omusujja guno. 1 obulwadde bukulumira ku sipiidi ya iriiri, otulukuka entuyo n'obanga ali mu sawuna, omenyeka amagulu, ofuna kamunguluze, oddukanda ku sipiidi. Kino kitandise okusaasaana ebitundu bya Buganda ebaasookera zita. Era bw'oba teweeyanguyiddde mu lunaku lumu ku nnaku 2 oyinza okugenda okukakkana ng'olusuddemu akaba. Naye kino kyava ku kika ky'ensiri kye baaleeta n'akagendere nga baagala kuleetawo obulwadde buno obw'ensiri ogw'omusujja omupya guluma abantu batandika okuva ku sipiidi kubanga kyekigendera kyabwe. Programu agiraba nezijja n'embaga Dr. Ruth Acheng kyakola kye kyamunyo kati result zitandise okufuluma. Bannayuganda omusujja ogubaluma omenyeka amagulu n'otuyana ng'ali mu sawuna oddukana wewatokongera mu nnaku 2 kitegeeza oba ofudde. Omusujja guno gutandise okulabikako era abantu bangi bali mu malwaliro amusujja guno naye ng'abaakikola oyo Dr. Ruth Acheng yaleeta ensiri n'embyogerako wano abantu balowooza oba nsaaga. Era nembalako ne ka vidiyo akamu akali mu ggwanga eryo amagulu meeru gye bakola factory ez'ensiri ze bali bagenda okutazisaasaana ensi yonna kubanga nabagamba nti ebirwadde 9 ku buli 100 ebiruma abantu bonna mu nsi yonna ebirwadde bikolebwa bukolebwa. Abantu bagamba nti Lumbuye ekikuba ayogera nnyo naye ekirwadde kimala kutuuka kono olw'okutegeera nti bino niyogera biki bituufu. Kati mbategeeza ezo ezimu ku nsiri balize nabalagala mu ka video kati zizimu ku nsiri Dr. Ruth Acheng ze yaleeta ne banne ne baziyiwa kati zitandise okuvaamu ekyo. Mulinde ku TV ku radio mu bbanga eritali ddene nnyo bajja kujja bagambe nti waliwo ekika ky'omusujja kize mu Uganda logo era mujja kumaliriza nga mubirabye ate mugo omusajja alyogedde ate kati bavuddeyo. Ekyo kigenda kujja very soon. Ekyo nakyo nkivuddeko. Katugende ku nsonga etwala ziyita mangu. Kati olwaleero ngenda kukola video ngenda kukola forensics esembayo ku omutemu Niyonzimana Aloysius Bujingo. Era yegenda okubeera cross chapter ku forensics gwe ngenda okukola ku nsonga zino. Naye nga sinagenda eyo njagala ba comrade mwenna abali mu struggle. Bwe kibanga tukiwadde ennaku nnyingi nnyo tukiwa olwaleero n'olwenkya tugenda otuuka ku Lwokutaano nga omutemu Niyonzimana Aloysius Bujingo tumugaddewo tumuvuddeko waliwo ensonga mpitirivu nnyo ezigenda mu maaso. Ensonga esooka yeewa.
Yoseri tibahabulwa lutabayisira mutani wa Kareke zira temuzizide nsanga bisibe apulaninga okujja President Robert Kyagulanyi Ssentamu anytime. Yoseri tibahabulwa apulaninga okukyusa golo post oba ekitego ajjeko bannayuganda obuyinza obulonda omukulembeze abuzze mu parliament nga member parliament ekibiina ekisinziza member parliament abangi kyekironda president nga bagoberera ensonga zino wammanga. Bakimanyi ekisooka Museveni emyaka gimugenze ko takyasobola kutambula the district ettaano ng'akuba campaign. Ensonga eyo bakimanyi nti Museveni takyayina ground talina bantu. Ekyokusatu tebalina ssente. The factors is satu. Esooka Museveni emyaka gimukeeyeeko takyasobola kuba campaign. Eyokubiri enkulu tebalina ground tebalina bantu. Ekyokusatu tebalina ssente bagenda kusaasanya mu campaign za presidential. Kati bw'ogatta zino facts essatu Museveni agenda fuba nnyo okulaba ng'akyusa constitution omulundi ogusembayo ensi gireke engeri open bweti ngeri ng'olwera nga tewakyali wadde kawaayiro wadde kkoona lyonna eri mugaana okukola kyayagala. Jjukira okuva mu 95 Museveni ajja akyusa golo post z'ebyobufuzi. Kati njagala tumalirize omutembo jingo olwaleero ne mmaba muluddeko enkya ku Lwokutaano tudde ku nsonga enkulu. Ensonga enkulu Museveni ayagala kukyusa nnondo buyiza bannayuganda bwe bajjeko bulonda president abuze mu parliament. Kino ekintu nabagamba Museveni akola ekintu ng'aba yakibala dda. Mukimanyi nti Yoseri kasooka ekibanyonyera nga tetunagenda eyo. Mukimanyi nti Yoseri yakola kye tuyita okutemaatema obufi. N'ateeka bambi ba parliament abasinga obungi nga bava mu kitundu eky'amaserengeta nga bw'ogatta bambi ba parliament bonna bava mu northern mu east ne mu Buganda era still bali abava mu maserengeta ga Uganda baba muyisawo ku kyabayagala. Kati ekyo bw'akikola bw'atyo bwe muba mugenze nga mukkirizganyiza constitution bagikyusizza kyagenda okukola kikyo. Already ayina DP ayina CP ayina FDC alina jema ebina biri mu nkwawaze wano. Okitegeera ayina mba independent babera mu nkwawaze. Kati mugamba nti mugenda mu kalulu kakulira bambe ba parliament already lemba musinziza abaka basatu is ready to compromise ababaka abajira ku independent already mbina bayita ba opposition ayina mu ababe era abagenda kukuba omukitegedde. Kati tuyina okulwana tumulemese mu bagenda okugenda mulemese okugenda kujjawo system y'okulonda president mbwagize mu parliament kuba temujja musoma kubanga already tugenda okugenda mu kalu ng'ayina abameka mu parliament abaweze 15 bafunye annual positive okwetola ebitundu byonna eby'eggwanga. Ekyo yakikola akimanyi nti mu western side of the country wagenda okusinga okugenda mu parliament era basinga obungi kyokka nga katundu katono nnyo bwe kati naye yakakola nkasinga mba MP yakikola akimanyi. Kati ebintu bino byonna Museveni abikola bimeka njala bategeeza. Ngenda kola last forensics report ku bujingo leero ne ba suspect abali mu sango guno then nze nganze ngenda basa batu closing chapter ya Niyonzimana tudde ku topic eyokuba ekintu kino ng'obudde bukyali kubanga ye move gye baleeta olwaleero oba kyekigenda okuddako kuza mukitegedde bulungi nnyo kyejagadde osookuba mulisaamu tukitegere bulungi nnyo. Nkiddamu Museveni ayagala bajjako obuyinza obulonda president abuteeke mu parliament. Ora factor ziri esatu zembawadde zemugenda okulaba tebujja katono. Olwaliro ngenda okukola esemba yeeyo. Kati njala tuyite mu bwangu kubanga information tuyina nyingi. Kati mukowe eyokwagala okusiiga president waffe empitambi n'okukola blackmail ne propaganda. Okusookera ddala abasinga obungi mubadde temumanyi kye bayita gavumenti ya Museveni afuze emyaka 38 ng'akozesa ekigambo divide and rule, blackmail and propaganda. Abasinga obungi mbadde temumanyi bintu bino mutandise obitegeera. Naye video bwe napostinze okwabaddeko akafrag Gashumba ne basajja mivule n'ekapostinga abo ne bambuuza ati lwaki opostinze obuntu buno naye mbagamba please mulindeeko eno ensonga lwaki napostinze obuntu buno.
nga njagala balaga nti Museveni abadde akozesa abantu nga bano all along okuva mabega nga bajja bakola okwonoona amannya g'abantu bannabyabufuzi abantu abali mu gavumenti abakola emirimu egy'enjawulo boonoona erinnya lyo n'otuuka okuba ng'otuuka mu bantu nga tibyasobola kwogerera ng'ayonoonye erinnya kati ayagadde nka posting oba mu posting ensi etegeere bwe na postinze video eyo n'abantu bangi aba NRM abadde bali mu family ez'enjawulo mayi family zaffe ez'Abaganda zibeera mpanvu bwe na postinze video ezo olw'okuba nti bammanyi kuva mu buto bagambye tubadde ba NRM bwe nga tukuwakanya kati tukyuse tuvudde mu NRM bwe banga yene enkola gye badde bakola okuva mu 18 twakyuse nzamulaba effect y'okuba nti omuntu exposing anti musiru n'omulaga nti propaganda asobola kukola kati kino kyaleetedde abantu abadde bampakanya mu family aba NRM bagende nedda lindako bulijjo bye bino Museveni ne banne bakola nga bono n'amanya g'abantu okuva mu myaka emeka ne mbagamba kyekyo ne mbaga kikulu mummanyi nze Lumbuye omusajja bibyo yabyogedde ku byonna ne bagamba nedda awe kyakomye ensonga lwaki mpostinga videos omuntu akolako propaganda blackmail sirwana naye kubanga one ndi politician aludde mu politics amanyi kikina kiwe kigenda kyovula zisobola kugulako omuntu musango nti yanvumbi yampemudde awe yankoze ku blackmail no si kikola kubanga amanyi eyo mu politics mu ebiri wabula kitwadde omuntu ategeera okubeera n'omutima okuguma okukolako ebigambo ebyo kati kyembagambye nti okola ekintu okulumya omuntu n'owunzika ng'oyambe muyambe ekkiriza kati akakakolyo mwembale temukamanyi nze buli ankolako propaganda nsobola okupostinga video ye abadde tamanyi n'ategeera obukodyo bano abasajja kati napostinze video ezo mu family yonna abadde bamanyi nga ba NRM bagambye nedda wait a minute ate tuweddemu amaanyi kati ya NRM balinaabye n'abadde bamanyi ku kyalo gye nnakulya bine byagenda kulira nga bamanyi nga ba NRM bagenda edda kyekye bayita nti wandikola ekintu okulumya omuntu n'owunzika ng'oyambe muyambe ekkiriza kati baategedde NRM kyeki kati tokyasobola kujjayo abasajja kujja kwogera kigambo mu public abalaga nti aho talina kyatuka already bakutegedde yensonga lwaki mpostinga videos lwensonga lwaki mbaganize sobola kugula musanku muntu yenna abanvumye ampemudde oba nkozeko blackmail mu politics nowhere kubanga ebyo byonna biri part of politics naye gwe bigambye oli capable biconsuming oba gwe babyogedde oli capable biconsuming kubanga mu politics toleeta mu busungu oba owedde kiringa mu mupiira omuntu ng'alina skills ng'asobola okusala kasita akusala n'omukuba endobo automatically fiira kuwa yellow card oba red card kadde ebyobufuzi bwe bityo nti oli bw'akwogerako ekintu mu politics n'oleeta obusungu bungi nnyo gwe bw'ogenda okukola ensobi kubanga ye aba akola ki aba alina kyakunoonyaamu kale awo ndoza mutegedde bulungi nnyo yensonga lwaki mpostinga ebintu obula nze bisibito ne bwayogera bigambo ki I don't care mbirekera public ne judge nga kubanga yensonga lwaki ne president abamwogeddeko kasasiro yenna talina instructing ng'akola oyawadde n'omuga nti abanvumye nnyo muganda wange sooka osanctioning omuntu oyo bamuyita agendeko mu kooti atubuli mbwaki akozesa social media okuvuma okunvuma no kubanga akimanyi naffe kye twandisuubidde mu politics nti Museveni tewandibadde towamba baana wandibadde totta baana wandibadde temukwata baana kubanga politics mukimanyi nti kuwanyisiganya bigambo mwandibadde temukyakola kidnaps mwandibadde temukyatta bantu mwandibadde temukyakola kintu kyonna kya busiru kubanga politics kuwanyisiganya bigambo asinga ebigambo yakola ki yayitawo lero kuba temwakimanyira kyemba mukola ebintu bitategerekeka kati tugenda mpola tusooke tutemu na information then tulyoke tugende mu forensics esembayo eyagashumba musharinge video eno no ey'omutemu bugingo lyate tilibusa tusookere wano okay right tilibusa ngabe nabagamba nti etteeka lya anti homosexual bill or law Yoseri yalikola ng'atagetinga Robert Kyagulanyi Center munemule n'abantu amule balekana nedda biki naye omukulembeze yagenze mu America wabadde okusaba eyo musaidize buyaga ewakiikirirwa omwami gwe bayita Tinkasimire ne bamuwa omukisa okwogera olw'okuba nti wa NRM yazze ne bamuwa enjogeza bwe yayimusa okwogera yagambye yatandikidde ku Kyagulanyi kubanga ye senior campaign egenda maaso okwetoola constituency zonna nti
Lwaki muli wano naye muli wano temukimanyi nti n'omusajja gumuwagira yagenda e Bulaaya ng'awagira ebisiyaga. Kati abantu kye bamukoze mu constituency yennyini ne Reverend Father yabadde asabise misa yagambye mukulu Tinka Simire oyo propaganda blackmail tojja muleeta wano. Abantu bamukubye olube naye ne bimulemu okwogera n'aswaluka. Kati kansoke nkutegeeze Yoseri n'akabinja kamwe konna. Ekigambo kye bayita social media kikwasaganya buli muntu yenna, omwavu, omugagga, omukopi n'omuntu alina essimu ya buyonjo. Mwe mbadde mumanyi nti essimu ziri mu Kampala mukono wa Kiso, essimu ne mu byalo gye ziri. Abantu bamanyi information. Kati weewuunye ono MP Tinka Simire wagende we mu kyalo eri mu nsozi n'akola propaganda ku Kyagulanyi. Abantu bamugamba ssebo totubuzaabuza tubimanyi tabyogerangako n'aswala n'amuggyako ne microphone. Video etandise kati. Uyo nti abantu bajja kutugambira abokuba president waabo Kyagulanyi akagenda heru yeihanga yahagira abasiya. I expected that they would speak that position. The Lord is good and all the time. Obaragaruka ajakuba na bibahereza. Kubasaba. Muga akaile 1 minute I finish. Thank you, Honorable, with all the due honor. If Kyagulanyi had come here, my God, it would be terrible for me. I would maybe fail to have a lot of reply, but I am glad I have done it. May God bless you and everyone here. Museveni, ekyo kibayita social media. Buli wooyo omuntu wakufuna. Kati ono mukulu yagenze mbyalo deep in village n'ayogera atwale malisi ne blackmail bamugambye nedda ssebo. N'akazinda yakazi byamule biro bamugobeddewo. Kati mwabawoza mbu social media mu Kampala simayi biki buli muntu alina smartphone wakiri atunda ekibanja akule essimu alabe information. Kati Tinka Simire kyamusaliddeyo oyo tumumaze. Rade terubusa omukulu ono mukulu Kasaboni Frank Gashumba n'agenda ku mikutu gye ng'agenda alumba Kyagulanyi Center yasose kukola tweet n'agamba Bobi Wine is the one behind the gun attack on Pastor Bujingo, Frank Gashumba says. Ekyo n'akyogera ne tusirika eyo post mugiraba yino. Ne tusirika wuuyo ne tusirika kanji zoominge mugirabe. Ne tusirika. Tekyamumalidde. N'afuna omuyaaye omubbi w'amasimu gwe bayita Kirinja oba yabbeerudde amasimu bapulungi bamuteeka mu layini bamuggyako interview nga nti abaana ba Nopi bamukubye naye nga Kirinja tumumanyi mubbi w'amasimu. Frank Gashumba yawandiise bw'ati kanji balage ebyo zino zonna posta azikola mugirano wuuyo bw'ati bwe yawandiise very disturbing video oba basobola okukola effujjo n'obutemu bwe bati nga tebalina buyinza olwo Katonda bw'anaaba azika obuyinza. Ka video mwakalabye. Ka video ke kano wano. Ka video kakusagala kazanyula ensonga tuwane bifaananyi Facebook basensalinga ebifaananyi naye ebifaananyi byoyo kyali malobira balaga wano kuba twala kuyita mu bintu bino ono malisi ne propaganda ne blackmail go bakola twagala muyitamu wano mangu ense mutegeere
kiki bakola bana abasajja mala okuyita no bifaananyi wano mangu aha nendoza mwabifunye ekifaananyi mwakifunye aha wuno wano ono ye Kirincha era baali bamukutteko ng'abba amasimu wuuyo ali ku mpingo yoyo Kirincha wuuyo ezo mpingo baali bamukutteko era ng'abba amasimu kati yogoyaga nti baamukubye kati bano bambala ebisaati bya NRM ne bajja ne babba kati ng'ona agamba nti bannopi babakubye mukulu Frank Gashumba with due respect Boba tomanyi politics mwesonyiwe tukole ekiddako bwe tunatukimaze okukitegeera tujja kuyita waawo kati tugende ku nsonga ezatulese enkulu bulungi nnyo tusooke wawangadya then tulyoke tugende ku bintu bya forensics tumalirize. All right. Mchala Maria Mwangadia. Tuchimanyi nti okolera ku orders za mukama Yoseri ya ko pointing okubira mu kifo ekyo kubanga mulina okunoonya ku bantu abanyigirizibwa abajibwako eddembe lyabwe naye ebigambo byayogera bijja kubeera ku record ate tebijja kuvaawo essanyu ly'abanno ge maziga gente oba essanyu lyo kwe kulanga bannayuganda babonaabona kati wagambye ntolina abantu bomanyi nti baawambiwe era mu record tebaliyo nejjo eno video yagenze viral baawambye omuvubuka e Makindye awambiddwa kati bamukwatidde wano e Makindye wano nga ku KCCA ofisi za Makindye Rebeka kati nza mukyala Maria Mwangadia oli mu office omwo okola statement ezikuswaza fere tugenda kufaayo bwoti bwayogedde olwaleero Wangadia azzeemu okukkatiriza ng'ekyabawagizi ba NUP bagambibwa nti baabuzibwawo nti kyesigamiziddwa ku bulimba. Bino Wangadia byogeredde mu kakiiko ka Paalamenti ak'ebyamateeka gy'abadde agenze okumatiza bammemba kakiiko kano lwaki akakiiko kakulembera keetaaga obumbi 84 mu mwaka gw'ebyensimbi 2024-2025. We are seeing people who are missing this country. But when they approach your office, you create mixed reactions, and at the end, we get mixed reactions, and at the end, we misinterpret the commission because of the information you give to the public, which is contradicting. None of those people provided for us on that list is missing, genuinely missing. No. From the interactions we've had with these people, I do not believe honestly that any of those people are missing. You bother yourself or interest yourself to visit either military court where civilians Ugandans are? Manya agampibwa nti bano bebenganda z'abantu abo abaabula nga tebagala na kwogera naffe. So kati kikuwa okubusabusa nti abantu abo ddala baabula oba ono katemba. Wangadia ategeezezza akakiiko ka Paalamenti ng'akakiiko kakulembera bwe kasaasanya ensimbi nnyingi okunoonya bagambibwa okubuzibwawo wabula nga balabika tebaliiyo. Our entire budget for Kampala Regional Office for that period was devoted
to looking for honestly what I consider non-existent people. Or some who exist actually today live in foreign countries. Others had never, out of the 30, 12 of them were out on bail. Others were out on police bond for some very serious crimes like terrorism. Wangadia ategeezezza ababaka akakiiko kano ng'ensimbi ze bafuna bwe sikyali ntono ennyo so nga ebibasuubirwamu bye bingi. Embeera eyo yeeraliikiriza mbi nnyo. Tosobola kubeera n'ekyamaanyi nnyo ky'okola nga sente ezikuweereddwa bitundu 23 ku buli 100. And not just the commission but Ugandans, because once the commission does not perform, who suffers? It's an ordinary Ugandan. You're talking about missing persons and so on. If the commission was well funded and well facilitated, I'm sure they would have done that. They would have found out all those. But Mchana wanga netugenda kumalirako obudde okujjako okuvaako obuvi tukole betuddako. Alright, katika nsooke mala okuyisawo information eno egenda eri mukulu Joel Ssenyonyi then tulyoka tusimbule tugende maaso. Amukulu Joel Ssenyonyi mu mulonde ompya loop leader of opposition buno obubaka bubwa. Mukama wange nsabiddwa kutegeeza obubaka buno obeerenga obumanyi busoba busobere mu luzungu oliko obutegeere. Okusinzira ku mikutu gyange egimu emikesi y'integeezezza nkutegeeze nti gyafunye amawulire ag'ekusifu eriyo obubinja obutonotono obw'abantu abateekeddwa okusasulwa okulumba ng'era buno bugenda kubanga bufacilitatingibwa naye ng'obubinja buno obusinga obungi bugenda kubeera ku TV ne radio stations era muno mwe omuli kugenda kubeerako abakozi ku CBS okuli omukulu amanyikiddwa nga Lukyamuzi Yosefu ono ali ku 0709469967 oyo y'omu ku ba group leaders akabinja akagenda okuba kakola emirimu gy'okulumba. Abamu mugenda kubamu n'abo abaga nti bali ku ludda oluvuganya nga beeyita ba defiance nga ono tebampadde mannya ge naye ng'essimu ye eri 0782407655 ng'ensimbi bazifunye nga n'omulala bano ba state goons omulala state goons era naye ng'agenda kubeera yeyita mu opposition ogenda kubanga okwata essimu zino ziwandiike ojja zinoonyerezaako omanyi bannyinizo ono omulala ku 0776 onoonyereze ku bantu bano amannya gaabwe bebubinja obukusindikidde okutandika okukulumba ku radio ku TV awo nakyo ojja kimanya tulyoke tugende mu maaso oba kanjagadde buyitewo. Kati tutandikidde wa tugenze direct ku forensics ezisembayo okuggalawo obutemu obwabadde mu Kampala n'obusuubizibwa. Kansubire nti ebigenda mu maaso mbiraba. Okusookera ddala bannayuganda mwenna ababadde basanyuse okukola video zonna eza buli kika eyo constitutional right yammwe tewali akutiisatiisa. Teri akulagira kusanyuka, teri akulagira kunyiiga. Wano bwe tuba nga tuli mu kufiirwa nga tunyulwa tubanja abantu baffe, Mudde Wangadda byayogera. Mudde Gashumba byayogera n'abalaba ne boogera. Kati ba muntu yenna akutiisatiisa okukola kintu kyonna ky'oyagala tewali constitution gy'obomenye. Tebakuddamu kutiisatiisa. Kati njala tugende ku kye tuyita forensics aggalirawo ddala. Katusooke n'omukulu ono ebigambo byayogedde gwe bayita omwogezi wa police tugikwate video mpola. Mukulu Enanga wagambye bw'oti that CID headquarters has taken over the case of attempted murder of Pastor Lujjingo and the murder of his bodyguard Richard Mukunja. From now onwards, the investigations are going to be managed by the Special Investigations Division of CID headquarters in Chibuli. You're aware that this is an incident of alleged attempted murder by shooting of Pastor Rosias Lujjingo and the murder by shooting of his bodyguard Richard Mukunja, which occurred last week. What we've noticed is that the internet, social media netizen propagandists
are all awash with all sorts of versions and fringe statements which are quite absurd. So many people, including families who lost their loved ones under similar tragic circumstances, are hurt by these fringe statements by bloggers, the majority of whom are based in the United Arab Emirates, Turkey and Boston. Although part of the findings by police were leaked out to the media through informal sources, I would like to assure the country that we have comprised a competent team that is actively investigating this matter at our Special Investigation Division. They have obtained and are continuing to obtain relevant witness statements. We have retrieved the relevant reports, the post-mortem reports. We have obtained CCTV footages from the main police CCTV cameras and also private cameras that they are going to evaluate. We also have forensic and ballistic reports that have also been retrieved. I want to tread carefully in this matter and avoid getting swayed by what is happening on social media. This one talking about, there's a wife involved. I know the religious conflict, things like that. Those many versions are so diversionary. We want to be very thorough with this investigation and come up with a report that is concrete and informative. Now, as part of these investigations, we are also appealing to whoever has any information that may lead to the identity and arrest of the suspects, as well as the successful recovery of the killer weapon of a pistol, to pass over that information in confidence to the Special Investigations Division at CID headquarters in Chibuli, or contact the team on telephone contact number 074 111 333. This number is strictly for this investigation. Now we're also informing the public that there is a substantial cash reward of Uganda shillings 20 million, which are... Komao mukulu ogambye nti abantu balime nnyo kwetanira social media n'okuwulira amawulire agayitako abantu nga bawa information etakwatagana nga musinziira ku omu ali mu United Arab Emirates, omulala ali Turkey, omulala ali Boston. Si bwe kiri? Era ne mukamaawo bayita Fred Mwesije eyazze wa Bujingo akawa n'agamba nti social media mulekeraawo okuteeka ensonga ezitali zammwe, mulekeraawo ebyobuyinza batwale ensonga zino mu maaso. Okay, no problem. Kati milioni 2 zemwataddewo zimuwa muziwaane era muzigabira ku kibwe mbanga omusango mwasala muzimu gutwale. Mukwate milioni 2 muzikozese okugenda okunoonya information okugijja ku CCTV kamera mugamba. So sikuwa milioni mwatuge tuve mu kintu kino. Naye ate nga ba concerned citizen tusobola kuba mu kintu kino kubanga tulina emitwe constitution etuwa obuyinza okwogera ku buli nsonga yonna eri mu ggwanga as long as yabanda Uganda lekwata mu Uganda. Okitegedde mwe muna alemerera okukola emirimu gyammwe ate ffe tusirike nga bana Uganda bali mu kufa mu bintu by'ekisiru. Mwe kenyini mwandibadde mutuuze engalabi zammwe ne mubesinga ku information gye tubawa gye mutasobola kufuna Uganda nga ffe tusobola ogifuna kubanga abantu batyo information ne mutwala information ng'ekituufu. Najja ne mbagamba nti emmotoka eyo erina ggulu era mufumba bujulizi kiki ekyavaayo teyalina ggulu. Olwo tutandise video mbutongole. Najja ne mbaga nti emmotoka eriruddawa erina ggulu mu butongole, emmotoka eriruddawa yalina ggulu, temwafumba bujulizi. Kale katutandike bulungi nnyo. Ekisokera ddala mukulu Enanga ne bannayuganda mwe nanjagala musooke mumpulirize bulungi nnyo. Eno report yesembako forensics. Mubadde mwina kye mutamanyika nkibajjukize. Yoseri tibahabulwa lutabayisula mutabani wa Karekezi nsiyala mzede ensanga bisibe. Nebitongole bye omuli Chieftains of Military Intelligence USMY, omuli External Security Organization ESO, omuli Internal Security Organization ISO, omuli Police amajene SFC.
bakolera mu ambulera emu. Bwe bakolera mu ambulera emu, babera ne main target, babera n'omulamwa gumu ogukola ekintu. Kati mwina kye mutamanyi kambabuuse. Abadde bazze bagoberera okuttibwa kw'abamasheki, okuttibwa kw'abannabyabufuzi, okuttibwa kw'abantu abanne mu ggwanga. Information etambulira wantu wamu nti emundu eyasse Kirumira ye mundu eyasse Kirumira yasse Ismail Exesi ate yasse Bujingo yasse driver wa Bujingo ye yakubye Katumba Wamala. Mubaddeyo story mwali mugigobereddeko nti emundu zino lwaki zigoberagana nti yasse Katumba Wamala ate yarasimanyi Sheikh Gundu ate mubadde mwali mukigobereddeko. Kati kana kakodyo bakakola bwe bati. Olw'okuba nti bakimanyi nti bannayuganda badde bakyali mabega wa information nga tebategeera, kyangu nnyo gavumenti okukozesa ebyokulwanyisa bino ne bigenda nga bikozesebwa okutta abantu nga bifaalinga nti akabinja akakikola akabinja ke kamu tekakwatibwa nkasigala kakozesa emmundu ezo. Do you copy that? Kambajjukize mu katono. Mujjukira nti emmundu eyali ekubye okutta ezimu kuzaakuba okutta ezaali zigenda okutta Katumba Wamala zalinkingibwa ku muntu omulala gwe zaali zisse, ezatta Kirumira zalinkibwa ku muntu omulala gwe zaali zisse. Finally ne mu pisto gye bagamba eyakubye driver wa Bujingo ate era again yalinkingiddwa ku Ismail Access nti yamutta. Ekyo badde bakikola nga bakipingira bannayuganda bebega information nti bakozesa weapons zino okubuzaabuza obujulizi nga bakimanyi nti weapons ezimu be bazikozesa kati tebagenda kukyusa bujulizi balina tteeka bujulizi obwo. Kati njagala ogende ku Gola Moses osome Popular za Monta ne Vision zikugamba ziti nti ekisi ekyakozesebwa okutta omugenzi Ismail Olexas Kalevu yali submachine gun SMG. Genda temubijjayo. Naye yo police egamba yali pistol. Ati kuyino wano ati lwaki mbalwisa. Ati kesumbueti. Renowned Ugandan blogger Ibrahim Tusubira, alias Ismail Access, was shot dead on Saturday evening. Police say that Tusubira, who has been the chairperson of Uganda Bloggers Association, was attacked in his car by unknown assailants near his home in Chanja, Kampala. Montane kugamba wait. Preliminary reports, according to police, indicates that unidentified gunmen with an SMG rifle opened the fire on the vehicle which the blogger was driving. The blogger was seated in the passenger seat at the time of the attack, according to ASP Owesigire. Our dedicated task teams are currently on the ground working diligently to gather all available evidence and conduct through investigations into major crimes as measures the areas has been cordoned off to ensure the safety of the public and to facilitate the ongoing investigation process. We assure the public that very effort is being made to bring the perpetrators in the courts of law. Genda ku monitor, genda ku vision ya kugabakozesa submachine gun okutta Ismail Access. Kati yolo kuba nti police iso semwai bali n'ogwomuze nti emundu ze bakozesa bwe bazimala okutta omuntu nga bagaba bakola investigation teva report nga basiri kati bwe bayibeera ne target ndala y'okutta nga bajja ne report the same rifle eyakozesebwa koli yesenono. Ekyo public badde kimanyika nakyo kanti jombe exposing nakyo mujja kitegeera. Mudemo mugoberere mada assassination plots zo ndabaga nti ekya sono kyekya senoli era kyekya tanoli n'amasasi gafaanagana.
nze nja bambula mpaka ng'ensi etegedde nti basajja mmwe obutemu badde mbukola ng'oluza nti abantu basiru kyova temwagala social media. Mu social media ejja bambula. Nkiddamu kino gyala kibategeeza. Daily Monitor, New Vision, Observer, buli omu yawandiika n'agamba ekyatta Alexis Isma Alexis Kalevu yali SMG. Naye poliisi bwe yajja okukola yagamba nti ekyatta Isma yali pisito gye bataafuna n'amasasi bagamba Isma bamukozesaako multiple bullets ezashootingibwa. Si bwe kiri? Kati era bavudde baga nti emundu yakozesebwa ku Isma yekozesebwa ku kati olwo bakulesi mu open baga nti akabinja ke kamu akajja katta abantu with the same rifle gye batafunanga. Tetuli basiru n'ogwo omuzannyo kati nagwo nguyije ebyokuddamu okukola ripooti eyatakirumira ate eyatakawesi eyatabiriga ate eyatagundi neyattagundi kati niyase driver wa Bujingo ate yali mu Isma Alexis. Same corruption, same shit every time. No, tetwagala kuddamu kusiruwaza abantu. Mwerekerayo akakokola temwagala abantu bategere mwerekerayo akakokola tukooyo obufere bwammwe. Kati awo nno tuvuddewo kati katusimbule mulyoke mutegeere bulungi nnyo ensi ya Museveni bweyimiridde. Ndowooza katutandikire wano bulungi nnyo. Ngenda kukwata abantu bano kati okumanya abasajja bano bayaaye. Nabasomesa ekigambo kye bayita photographic interpretation, body language ne facial expression. Muka video kano kengenda okuzannya mutunuulire omubiri gwa Bujingo, mutunuulire facial expressions z'abantu amwetoolodde, otunuulire n'omusirikale simanyi ddala bye yaliko mu kuziika nga boogera ebigambo by'ennaku yali aseka. Nabano bonna abamuli emabega bonna nga baseka. Kyenjagala musooke mutunda then tuyoke tutandike programu entuufu. Njala mutunuulire nnyo omusirikale nga kaalo kamusonze mbwate mulyoke mmanyi nti bano abasajja bonna baye ekikola bakimanyi. Tunuulira oyo omulaba kyali aseka galo bakati bwene embwe yogera biki kyali ali mu kuseka omulaba kankabaddire bulungi nnyo tunala mwetoolodde omulaba kati mulina kye muteetegerezza. Tuzze mu forensics tugenda kumaliza video tuve mu foto ono. Frank Gashumba angambye nzije mbulire gwango omutemu yaani. First and foremost ndababulidde omutemu ye mutemu Bujingo. Bujingo ye eyewitness. Bujingo ye victim. Bujingo ye suspect. Gwe nga Frank n'akabinja kamwe mumuyambako okukola kye tuyita cover up coveringa ebituli ebiri mu musango guno ekimumuyambako nga gwe nga tugenda kutuukawo. Wangambye njogera omutemu yaani omutemu ye Bujingo era poliisi amagye temono naserezaamu amusolosi mugenda kuleeta kamera footage. No, omutemu ye Bujingo era akwatibwe. Bwete mutamukwata temuddamu okukola bintu bira bya kisiru. Ye victim, ye suspect, ye eyewitness. Olw'okuba nti Kayindo Tafiri yavudde n'asambajja obujulizi bwonna, ebisajja bya MK project byasindisa abayaye baabyo ne bakola video mu Kayindo Tafiri Museveni amugobe naye nga ne statement gyakola gobasindisa okwogera waliwo ali mu background muge nti yogera bwe tugenda tuuka tuli mu forensics kati katusooke tuddeko wana bulungi nnyo. Gashumba ongambye nkulaga omutemu nkugambye omutemu pastor omutemu Bujingo ye mutemu ye eyewitness ye mulabi ye yali mu kizibu ate yatwalibwanga omutemu mu category 3. Tugenze bulungi. Ekisookera ddala mu mateeka agafuga okunoonyereza
teri muntu yenna akkirizibwa kuzannyira ku kizibiti oba ku crime scene. Bugingo yazannyira ku crime scene n'azannyira ne ku bizibiti n'abijjawo etekikkirizibwa mu mateeka. Abo baba bagenda mu musiba. Si bwe kiri? Kati bwe tuvaawo bwe tunoonya suspect omulala omanyi tugamba nti kabwa kabi kasasiro ganga oba kasasiro ganga. Amawulire gonna galaga nti omutemu Bugingo yatta oba yatta duleva we ku ssaawa 3 ezakawungezi ebbawala kata. Naye gwe Frank Gashumba wafulumya amawulire gano ku ssaawa 5 ez'ekiro. Waliwo enjawulo ya ssaawa 3 mumpulirize bulungi nno. Enjegene ey'okutta duleva Bugingo yagwawo ku ssaawa 3. Kati bala ku ssaawa 3, ssaawa 4, ssaawa 5 amawulire bagateeka ku ki ku mukutu gwa Gashumba n'alanga. Waliwo enjawulo ya ssaawa 3. Kati enjawulo y'essaawa 3 eno emala okukyusa crime scene ne cover up ey'ebintu byonna poliisi byandibadde yeebuuza. Oba munfuna bulungi nnyo. The difference of 3 hours is enough to cover up all the tracks of the crime which happened at exactly the 3 hours. Zimala okukirininga crime scene, ono okuvuga omulambo, ogenda okugoba omubbi, okwetwala ku poliisi, ogenda emulago, ate mmotoka ni yagijja emulago, ogitwala ku poliisi, nze ndyoke ngisange naggulu. Ezo n'essaawa zonna zimala bulungi nnyo omuzi w'emisango kavalinga apo n'okugyawo obujulizi bwonna. Enanga poliisi amagye sooka mukwate Gashumba mubuuze if the incidents happened at exactly 9, lwaki public yafuna information ku ssaawa 5? Nchiddamu poliisi amagye gavumenti omusango gwaddizibwa ku ssaawa 3 ez'akawungezi. Lwaki amawulire okusaasana gasaasana ssaawa 5? Era nga gafulumya Gashumba. Lwaki Gashumba? Bugingo musajja mufumbo alina mukyala we Makula. Muguno gwonna omusango gwo tondalabako Makula adde akola ka tweet wadde okomfatinga omusajja wadde okwogerako ekigambo kyo ne Bugingo we yakabiddenga akabizi akasibe ku ggaali ku kituuti. Makula tanalabikawo. Kyokka bwe badde nga bali mu normal life nga bali mu service, Magula bajja ne benywegera ne bakumba ne bazina amazina ku kituuti ne bakola buli comedy yenna nga balaga abantu balina laavu nnyingi nnyo. What went wrong since this incident happens? Kye kyatuukawo. Incidents olutuukawo etteeka likulagira either inform the police, si bwe kiri, otegeezako family member, friend oba relatives bo. Kati waliwo ngendo bakwata ekisookera ddala. Bugingo alina smartphone, Bugingo alina social media platform omuli Facebook yeegana tagirina, alina X oba gye tuyita Twitter, alina TikTok, alina essimu z'abamagye eza poliisi, alina eza radio ye, alina eza TV ye erina Facebook, erina Twitter, erina TikTok, erina abakozi, alina bafamily, alina abantu bali mu church, alina buli kimu. Kati lwaki gwe era Frank Gashumba go wasooka okuteeka information eyo ku Twitter ku ssaawa 5? Kati bwe mba munoonya kwata naani Frank Gashumba alina okusooka neyo okubeerako omunda ne mutemu munne Niyonzimana babeereyo. Eyo enjawulo y'essaawa 3 esobola okukyusa crime scene n'omuzannyo gwonna nga bwe guli. Temuddamu tusirwaza poliisi. Genda ku kibanja kya Soroti Media we baddiza omusango bapostinga ssaawa mmeka. Gashumba ge yapostinga ssaawa 5. Omuzannyo baguzanya ssaawa 3. Essaawa zino 3
ekintu kiguddewo agobye omubbi yetutte mu ddwaliro bamujjanjabye emmotoka poliisi yagisangawo gitwala enaggulu awo tuvuddewo tutandise bulungi nnyo kati omanyi bano abasajja beerabira bye balina okukola ne balooza tuli basiru yes omukadde w'ekkanisa afudde omukadde w'ekkanisa abadde asula mu Kampala era n'afa ne wataba wadde neiba agamba nti omukadde w'ekkanisa abadde mulungi ne mutakuma olumbe omulambo ne guveeyo mulago ne genda direct mu kyalo nga tewali wadde neiba agambye nti wowo ye muntu wafe afudde omukadde w'ekkanisa ne mutamuleetako wadde okumuwa last respect ku kkanisa omukadde ne mutamuleetako wadde omuwa last respect omuwa emmisa esembe mu kkanisa okuva mu mokyale mulaga mu kyalo direct such questions investigations zirina okugenda mu maaso nkubuuza ggwe omukadde w'ekkanisa ne mutamuwa the last respect oba okusiimibwa okusembe mu kkanisa ne banne olabaga gundi sobi yafa baneiba baga nti sobi badde neiba mulungi nnyo tetubadde buzibu na sobi omukadde w'ekkanisa Kampala badde asula ludda nga nafe basula mu kiwuunya tewali tteeka ligaana mupangisa kuteeka mulambo mu nnyumba ye ogukubako ekiise eriise lisembayo teri omukadde ekkanisa badde asulawa we mutasobodde kkuma lumbe era mutasobodde kujja muyambo gutwala mu kkanisa gukubako liiso oluvannyuma dde ogusabira mwaguvuzevuze okuva mulago otugenda empola kati mukulu Gashumba njala tugenda empola omukulu ono bw'atuuka mu ddwaliro ku lunaku lwe lumu bamutwala mu intensive care unit tukimanyi bulungi nnyo ffenna omuntu ajja mu intensive care unit ajja aliko lifaali era bamuleeteraku oxygen era mu intensive care unit tebakkirizayo muntu kumala gambala bino bigobo byo bakwambaza mu nnyambaza gye bayambaza abalwadde mu ddwaliro bw'oba toyina saati at least bazikugjamu ne bakusiba ebiwundu ne bakusibako plus ne bakwambaza engoye z'eddwaliro ezisaana mu intensive care unit kyovula n'abasawo bambala buno obugundi obuveera ne bateekako ne masiki ekyo ekifaananyi kirina bwe kyalabikidde era for the first time in history omusajja n'ajja mu ddwaliro ye kennyini ne bamuwa essaati ng'emufiitinga bulungi nnyo lyeddwaliro erisoose mu history y'ensi yonna omulwadde okujja ne bamuwa essaati ng'emufiitinga bulungi azifu nti yabaddewo nga bagirinze nti yo ya special ya mulwadde oyo ajja. It is impossible mu history w'ensi yonna Bujingo yakoze record ye mulwadde yazze mu ddwaliro bamujjamu engoye zebaddemu ne bamuwa essaati ng'emufiitinga bulungi nnyo mu ddwaliro yakyakoze record mu nsi yonna yakyasoose okujja mu ddwaliro nga balinawo essaati y'omulwadde Bujingo badde bagimulindiridde nga yo ya Bujingo ng'emufiitinga bulungi yasoose okujja mu ddwaliro ne batatulaga ngoye zeyagiddemu omulambo yazza ne footage w'eddwaliro mwaganye mutulaga kubanga eddwaliro mulago liriko footage liko kamera sitemwatulaze kaka footage kitege temwatulaze footage emmotoka yavudde eti emulago bagitwale ku poliisi enaggulu gye nagisanze ng'ensi yonna temanyi nze ne baga bagenda ku staging obujulizi era bwekyavudde nga obujulizi babu staging nze ne mugaba amulongooseza wiiki zokke omuntu ng'ali mu ICU ennyambala mugimanyi bakuwa obugoye bw'olina okwambala kati Gashumba ono mufere oguwaleese nti baamukubye siwa amasasi nga basobodde omwambaza obugoye bw'eddwaliro ono guwale nga basobodde omwambaza obugoye bw'eddwaliro ate ndowooza na kiriniki basobodde omwambaza obugoye bw'eddwaliro buubwo hospital dress ono mufere oguwalumbye mu ddwaliro ng'oyagala okunyikiza ensongayo ye nga bamwambazizza obugoye baamukubye bukubi Justin baamukubye bukubi kubba masimu ne bamwambaza obugoye bw'eddwaliro buubwo kati sebo pastor wo
Gobate basobola kwambaza bugwe bwa ddwaliro. Ono yenga kishati enali tebachi mwesema mu bugwe bwa ddwaliro. Uyo ono mufere ogwo ono gwo muleso no siga shombo ono nega natisiebwe. Siebwe. Maria Mungu sime maina Mungu. Oyo siye mufere tebamwambaziza obugwe. Oba pastor omuganda uli luddawa. Tuvudde waawo. Tugenda mpola. Butuva waawo. Omukulu ono y'omu ku basajja ba SFC. Ye yagambye nti ye yaliwo ku ddwaliro kubanga era kabaddiramu era yajja n'omulambo katanda ka poliisi n'aguyingiza mu mochale. Musumba naye yafuna ku lusaku izayogera nammwe muzeeyi Richard esala zino omugenzi nze yamujja okatanda eyaliko ku mochale okumujja akatanda akaliko aka poliisi okumuteeka ku kamochale okumuteeka munda. Kati ebigambo ya social media otuli wano tuli ku bulumi bungi. Tetugenda mumala ko buseera oyo. Kati omukulu Gashumba wangambye kulaga omutemu. Sigwe yagala. Kati ne mukamo pastor kwali. Bamukubye byasi bimuyita mu mugongo naye tudde ku crime scene. Ku crime scene obattira omusajja ole mugabe battira omusajja. Ekifo kiri bize bawala kata basikirawo chapati. Amawulire bagagwawo buli kuba Uganda 10 bana Uganda 6 balina essimu ezaabo yonyo kitula smartphone. Ku ssaawa 3 kwabula omuntu alina footage yenna wadde okuwa information tuwadde wano incidents tewali ya recording ya muntu n'omu. Gashumba yakola information agi breaking. Oyagala gamba nti we watu nasika chapati yata smartphone nabayina amaduka tekuli ina smartphone wadde omuntu yenna ku crime scene yajja nawa proper information time entuufu n'ebice byaliwo. Stop fooling Ugandans. Kati bamaze okukuba essasi mukulu ovudde mu ddwaliro bamaze okukulongoosa naye mwina kye muteerabira kye ngendo bajjukiza. Mu kavidiyo kano kennyini teri muntu goba kuba ssasi mukibe olaba obera nansanja bavu wano mu nkwawa oba ofuna dislocation ngoba mukono gukyuseemu kiba kizibu nnyo okwambala ekkooti n'okwambala ebirabalaze bulungi nnyo but fun enough. Omukulu ono mu kuziika yajambadde bulungi nnyo ekkooti n'akuba n'ekikalu n'anywera. Teri muntu gobalongoosa ng'alina ekiwundu mu mugongo n'akuba ekikalu n'abanga kapso yampikulo okusinga yeefundikidde. Tekiriyo nkiddamu. Teriyo muntu gobalongoosa mu kifu emabegenda ku mugongo n'akuba ekikalu bulungi nekinywera neyeefundikira ng'enga kapso yampikulo okusinga anywedde yeefundikidde bulungi nnyo. It is impossible. Ono omwami wuuno omule bulungi akubye ekikalu bulungi nnyo. Nga simanyi Richard alindako yangu okuggwako tunulira ekikalu kye yakuba. Ekyo ekikalu teri muntu gwebalongoosa nga bamulongoosezza emabega neyeefundikira ng'alinga capsules ey'obuwunga taliyo. Kankuddemu kali ka video ako kwambala ekkooti ng'ajambala ku speed kandi oba saaka deletinze mukama ntaasa. Njala batwa owaga yagala bujulizi nyinza okuba nakadeletinze kangende no mwaka yivu gyekali wagambye yagala bujulizi nze sigenda kutenga obujulizi nja bbukuwa ati mbanirize nga banaye balina okukwata kaluwa kuba tugendagenda video eno mpola mpola nyinza okuba ngo video nabudeletinze mayina mbudeletinga sinakwatira nsawo. 1 minute. Aha, kakano. Mugenda kula omukulu bwayambala ekkooti nga yeefundikidde bulungi nnyo.
eyo motoka empya gye bamuwadde eri Amadi yeeyo zize empiso za Mpicross agenda kuvamu ayambale kooti ku sipiidi uyo akubye ekikalu ayambadde kooti ku sipiidi oyo tetugenda kulwayo kuba tulina obudde butono nnyo ono yatusabye bujulize tugenda bukuwa bulungi nnyo ojja butegeera katusooke tudde wano gwe ssebo n'okuba ekikalu kati oluvannyuma bamugamba ekikalu kyewakubye otwokyesa ajja ku saavisi ku Sande ng'ayambadde ekisaati kya Museveni ajja ku Sande ng'ayambadde ekisaati kya Museveni akitadde kyonna yerabidde nti mu kusooka eri yasooka kuba kikalu bulungi nnyo ng'agenda mu kuziika yasooka n'akuba ekikalu ng'alinga kapuso kati eno bw'ajja ku Sande mu saavisi okka obuzigo bw'eggoonya bamugamba boyo otwokyesa ate kati ekikalu wakubye kyaki najja ng'ambadde ekisaati kya Museveni nga yenna ajajadde ati ng'abuza obujulizi naye ng'eri mu kusooka tebasooka kutegeera nti bagenda kwokya tugenda mpola mbabuulidde omusajja alina TV alina radio alina biki omusango gwatandika ssaawa 3 bagulopa ssaawa 5 ku social media gye bagamba nti nkyamu omukulu ono alina emikwano miyitirivu nnyo omuli mukazi we omuli emikwano gye state yennyini omuli bannamawulire okuli poliisi okuli SFC okuli PDF tekuli muntu n'omu gwe yategeeza ku ssaawa ezo 3 Gashumba gwe yategeeza ku ssaawa mmeka ku ssaawa 5 era n'apostinga kati ani asirwazaani tugenda mu maaso Gashumba avudde n'ogamba nti wagavudde n'ogamba nti Bugingo yeetwala mu ddwaliro which is okay mu ddwaliro n'asangayo Nancy yes eyamugjamu engoye zonna n'amuwa essaati era yakuba ekifaananyi ekyo ako nako kafu Nancy ekifaananyi kye yandibadde akuba kyekifaananyi kiringa yakatuuka yenna abunye omusaayi kyataafuna mwene muleta ekifaananyi nga muwadde essaati ekyagenze ku likodi mu nsi yo naye mulwadde asoose okusanga essaati ng'emutuuka mu ddwaliro ekyo kikyamu ekifaananyi kye bandibadde alaga ng'omusajja azze n'essaati zonna zijjudde omusaayi kyekifaananyi Nancy kiwandiike nti yandibadde asooka okukuba naye yagenze ku likodi mu nsi yo naye mulwadde akyasose okugenda mu ddwaliro n'asangayo essaati ng'emufiitinga bulungi nnyo ne bagimuwa neyombeka ng'essalaamu bw'essiba akabugo n'atuula bw'ati nnyo kati ebyo n'ebibuuzo poliisi enasooka bakwata mbabuuzizza omusango guno gwonna gwabaddewo n'obukodyo bwonna bwateereddwamu Susan Makula Bugingo ye yagenze mu silent wa mu mute tanalabikako wantu wonna which is okay yamanye ebizibu bye ekisookera ddala police Bugingo yandibadde ali mu kkomera in your custody Franka Gashumba yandibadde ali mu kkomera Susan Makula yandibadde ali mu kkomera abayambi ba Bugingo ne ba church members abamu basembayo okubeera n'omusajja oyo bonna bandibadde bali mu kkomera for further interrogation and investigations but nobody you have in your custody but you are looking for the information. Whom are you fooling? Gashumba yandibadde ali mu kkomera Bugingo yandibadde ali mu kkomera abantu babasembayo okubeera ne Bugingo n'abasirikale bumuwa ku kyacho mukuuma ne some of the church members bandibadde bali mu kkomera
for further interrogations and questions right now. Niyo musajja atambula agenda ku interview mugenda kujjawo obujulizi nga temwina n'omugo mwakutte ku bantu abasembayo okubeera n'omusajja oyo. Kati mukola investigation muntu gambo tetwogerako buli kimu ffe tukimanyi. Allah. Tugenda mu maaso. Kubanga tukimanyi bulungi nnyo nti omuntu bw'aleetebwa mu ddwaliro ng'agenda kuyingira intensive care ne banga admitingiddwa omuntu yandyagadde okubuuza admission hospital admission report eriruddawa. Teri ddwaliro yingira mu Uganda nga tofunye admission letter. Ngale kumalala agamu gyosooka okugula wali ku account gyosooka okufuna ebbaluwa ekukkiriza okubeera admitted mu ddwaliro. Admission report nowhere. Doctor's report nowhere. No problem. Tugenze maaso. Omulwadde yenna bw'agenda mu intensive care unit alina okwambazibwa engoye z'eddwaliro. Ekimulaga nti ali mu intensive care unit. Yasosokola record n'abeera mu intensive care unit for almost 4 hours nadde bamugjayo omusiibula nadde n'agenda ewaka. Oyo naye agenze ku record. Tugenze maaso. Tugenda mpola munoonya information gye mwagala ffe tubwa buli kimu ekirina okubaweebwa. Kino kyogga nti emmundu yakubye driver ya Isma All Access ekyo mu kijjeewo nkinyonyodde mu video ng'etandika kumukakwesanga dikoyi okubuzaabuza eggwanga nga mukiipinga onyo okubeera ne weapons ezitta abantu nga mubuzaabuza abantu. Tugenze mu maaso. Gashumba agambye nti Bugingo bwe yatuuka mu ddwaliro yasooka n'aterekebwako nga batya okumutta. Kamwaka bikasaani, kamwaka bikasasiroganga. Teri mutemu asobola kulumba mulwadde yenna ali admitted mu ddwaliro. Mulago hospital eriko gate emabega ne maaso okuyingirayo waliwo checkpoint ya police n'amagye kwegali. Kati gw'oŋŋamba otya nti omulwadde gumwaleeta oba yeereeta mwasooka ne mukwekako somewhere for security reasons nga mutya nti waliwo omugobera agenda omutta. Nga ddi? Bino bigambo byo tunaabijjukiranga buli lunaku. Kansoke kaluwa. Kansoke kano. Kati mubuuze ekifaananyi kino kitambula kyavaawa nti waliwo Nansi yakikuba nga talabiye. Okitegeera. Waliwo Nansi yakikuba. Kana akafaananyi akatambula ennyo. Akafaananyi yako. Akafaananyi ako. Nga tulaba akaguwa then n'emmotoka mu background. Akakaguwa k'ebweru. Waliwo Bugingo ng'ali mu saati ya mikono mimpi alina plasta mu mukono. Kati ng'olwo bamaze omugyamu essaati eri. Yaliko omusaayi. Kubanga ezo essaati zonna police forensics ebeezaagala. Kakati wana wantu wakulu nnyo lwaki gavumenti tekoze proper communication. Bannayuganda abatuufu okwogera bye batategeera kubanga ebitongole birina obbagayidinga tebibayambye. Ezo video gwa zoogedde. Kati n'ogenda maaso olw'okuba nti information gye nafulumiza yabadde bakuba mwenna n'ogezaako okwagala okunvuma. Naye njala kugamba ekigambo kimu. Gashumba nze siwemula era sisobola kuwemula kubanga ekyo sikikola singa video zange tezibeerako bantu. Nkulizoninga ne kuwa information n'ofa nayo kati mwekibatta information gye nabakubye yeri mu kubaluma. Wangambye nti temusobola kunda mu group WhatsApp groups zammwe biki kuba temwetaaga kasasiro. Njala kubuuza kati atojjawo information okutegeera nti nayogedde ku nsonga ABCD ogijja nodda kubanga video ziraba ate ne zibaluma. Wangambye nti ndi equivalent ku latrine ba toilet. Well and good. Ekyo kirungi nnyo. It's kind of an insult naye nze bitu bikyandya kubanga first and foremost asinga obadde omumanyi omugaso gwa toilet oba gwa latrine mu nsi yonna
wandibadde kigambo tewakyogedde ekyo wayogedde kyaweerere omuntu n'abanga ali mu kyalo deep in village amateeka ga Minister of Health agamufuga alina okuba nga alina akatandalo ne toilet ennyumba ne bayasuba alina okubeera ne toilet kebere hotel ebi 5 star obadde obafe okweyongera ebeera ne toilet naawe ennyumba mulimu toilet kezibiro restaurant mulimu toilet buli nnyumba ennyumba ebeera mu toilet kati kitegeeza nti toilet ya mugaso nnyo okusinga ekintu ekirala kyonna. Before you mention anything, first think twice. The most important thing in human life is toilet. So, kati gobo jaloga nti onvumye ekigambo toilet wanvumye nnyo please. Ekyo kiba tekindiya. Gwe soko manyo omugaso gwa toilet gwe guluwa. Omwavu agigendamu, omugagga agigendamu, eyalidde agigendamu n'ataagidde agigendamu kubanga that is the importance of human being. Mu nyumba y'essubi toilet ebeerako, hoteli ebeeramu, mu restaurant buli n'ennyumba eri mu toilet era tosobola kuzimba ennyumba ate erimu toilet kati kyovola nti mukozesa ebigambo nga tomanyi. Gwadooza togenda kuvuma ku sisobola kunyiiga no kubanga tomanyi the importance of the toilet oratory. Nawe kenyino jina mu nyumba y'opangisa naye tosobola kumanya nti wayogedde ekigambo tikigenda kukuswaza. Do I look to be that toilet you mentioned? No. Naye wanso musajja gwengenda okuga nti toilet afaana toilet nti no. How important is the toilet? No soko fulumya ekigambo kuba bw'ofulumya ekigambo kyonna soko kiwenga ekigambo kye ngenda okwogera kirina mugaso ki? Kati kitegeeza nti nze ndi everywhere ne wotansuubira wendi, that is me. Because there is nowhere in the world where you can't find a toilet or a latrine. Okitegedde ye gwe mugaso gwa toilet guli everywhere kati buli wamu wendi mu Uganda kitegedde mu nsi yonna. Gwadooza togenda kwogera ekigambo kikole ki? Bibiro bwayogedde. Next time bw'obanga oyogera ekigambo osooka nga n'osengejja omusajja ngenda ng'ekigambo ekigambo akifaana nti nedda mugaso kyo gw'ekigambo kye ngenda okwogera nga togumanya yayogedde bw'ati. Naye agamba tandaba ne mu WhatsApp group zaabwe tasobola bikkirizamu nga nze bwe nali mbadde mu WhatsApp group. Naba mwabasiyema ebitongole byonna ebyambega bannayuganda baagala okumanya ani ayina emmundu eno eyatta Isima era yabadde Ssebugingo eriwa ani agiina. Ekibuuzo ekirala omuntu eyatta Isima y'omu yakosezza emmundu eno bw'abeera y'omu yaani muwanvu mumpi munene you get it. Kati bano baganda baffe bano simanya TikTok tebabimanyi. Omanyi bali embizi ne banyowola jini ne banywa enjaga ne bali ebiwowoolo ne bajja ku social media ne befuula expert. Tebabitegeera. Kati waliwo erisajja eriri ettaka eritalina mutwe. Lumbuye you can equate him to a Peter train. Okitegeera. Yes, naye agayidinga abantu. Owulira. Nze mu WhatsApp group zonna zendimu tewali muntu ayinza kuforwardingamu vidiyo ye. No way. Eyaffe si kasasiro. Kusige. Buli kimu yakimanyi. Oba mumumanyi buli kimu aneeta omuyambi wa bugingo. Obabuuza. Jaba kulinga awo abantu. Anti mwe social media top detectives. Lumbuye agamba ina drone tubulire yase Lumbuye. Sole yasani Richard. He's a threat. Lumbuye ayogera. No kumuyisa mukamwa it's an insult to Ugandans. Oba ina information. Yes. Omuchallenge ayogere. Yes. Ate ne tiri muntu abana mutwe bwe guti abana magezi tibakulimba. There is a reason why Katonda yatonda omutwe nga mutono abantu naba wakabina nga kanene. Teri muntu abana mutwe bwe guti abana magezi. Kati ebigambo ebyo byogera omusajja agamba is a prominent Ugandan era nga is well known but is a state operative. Omwami ono okuva olwaleero ngenda muwa erinnya eppya. Omanyi abaferera mu suuti tubayita bafiri suuti. So kuva n'olwali buli muntu yenna ayogera erinnya Gashumba muge nti omufere w'omusuuti oba omufiri suuti. Kakuba Gashumba aferera mu suuti kati bamuyita mufiri suuti. Okuva olwali mumuteekeko erinnya mubamuga Franka omufiri suuti. Frank Gashumba omufiri suuti. As in obufere ne suuti. Ogatta obufere ne suuti numufula omufiri suuti. Temugende eri mu Israeli gye bazaala Yesu. Just mwongereko omufere suuti nti aferera mu suuti.
Temba kuba talina mulimu gwakola mu Uganda omulimu gwo kuferera mu suuti omufera abeera mu suuti kati ye omufere suuti Frank Gashumba muka video kano wayogera ebigambo bino wammanga kankakuddiremu nakoyinza okubookera bidde omanyi gwe mu kwagala okuvuma teri yakwatira nsawo naye kankakuddiremu katono wano bwakwogera mu firisuuti wayogera ebigambo bino wammanga byenjagala okukuddiramu wano olwaleero kaliwo ka video kaliwo mu firisuuti bino ebigambo bibyo bulijjo bakubuuza ani yatajjakana nga weewuunza ne bino ebigambo bibyo ngera bw'oyogeredde ebigambo kati bino ebigambo bibyo omufirisuuti omuferaferera mu suuti Gashumba omufirisuuti bino ebigambo bibyo nze siina muntu yenna gwe mpalana lwandowooza ye never yakana nadulinga agwa ku accident simanyi lwaki tiyafa mpalana nja kuwalana love me I love you kibayita omutuusi boda yamuku yali ku boda yali obaga simanyi lwaki boda tiyamuyingiza mwala you get it ontegera nze siina muntu yenna gwe mpalana lwandowooza ye never kati omufere afera mu suuti omufere suuti Frank Gashumba toyina muntu gwowalana naye toyina muntu gweyagala naye ebigambo byerabidde nti obyo kati omufere suuti bino ebigambo bibyo nze siina muntu yenna gwe mpalana lwandowooza ye never yakana nadulinga agwa ku accident simanyi lwaki teyafa mpalana nja kuwalana love me I love you kibayita omutuusi boda yamuku yali ku boda yali obaga simanyi lwaki boda tiyamuyingiza mwala you get it ontegera nze siina muntu yenna gwe mpalana lwandowooza ye never so omufere suuti fere tulina buzibu naawe naye kamwa kabikasasiro ganga bino ebigambo gwe wabyogedde gwe kennyini gundi bamututte mu theatre 30 minutes later ne bamupronounce nga nti akoze eki afudde bujingo mu ne bamukwekeye ebbali kubanga basasi ne basobola okugoberera esaati yonna ng'ejjudde omusaayi ne basala amagezi ne bamufuna esaati ki ddala kakati nze around 11 saba nga 5 ogw'ekiro mukwano gwange senior amofisa yankubira essimu aŋŋamba ebya muganda we wulidde nti muganda wange ani Tibujingo akubiddwa amasasi era ali mulamu njagala tuulize ka video kano bulungi nnyo mbasaba njagala tuulize ka video kano bulungi nnyo ebiga byayogedde poliisi n'amagye mu kwato ono ne Bujingo ne basociate ba Bujingo bona mubateeke munda nga nina bugisimufu anti yaŋŋamba yagala bujulizi ne yatta nkugambye omutemu niyonzimaana bamukwate nawe bakwatireko muulize story yono musajja nga ayogera ebigambo nti Bujingo basse mukwata bamuterekako ewantu muddwa nga bamutiisa abantu omulumba mu ddwaliro owulira gundi bamututte mu theatre 30 minutes later ne bamupronounce nga nti akoze eki afudde Bujingo mu ne bamukwekeye ebbali kubanga basasi ne basobola okugoberera esaati yonna ng'ejjudde omusaayi ne basala amagezi ne bamufuna esaati ki ddala kakati nze around 11 saba nga 5 ogw'ekiro mukwano gwange senior amofisa yankubira essimu aŋŋamba ebya muganda we wulidde nti muganda wange ani Tibujingo akubiddwa amasasi era ali mulamu kiki aba yakava ku ssimu wali omukwano gwange munnamawulire gwe sijja ku disclosinga wano one of those senior talented young men ankubira nti byempuliddwa biwulidde nti ki Bujingo ne driver we babasi nze Katonda yantonda nti bwe kigwawo 5 minutes kinshookinga nsazigwawo nga nziramu era naye waffe bakimanyi 5 minutes ezo zintawanya kasa ziyitawo nga nzirawo tandika okuba amasimu okubira abayambi ba Bujingo nobody was speaking finally muvuka muyita Mutebi munnamawulire wa Show TV Mutebi obeba muba mujja haidini ba Bujingo abeera nnyo ne Bujingo mukubira simu evuga paka gye yalitaninga ne mugamba bino byempulya bituufu nti nange sinaba bitegera naye mbiwulira bulizi after 20 minutes addamu akubira nti kituufu bamuyita muzeeyi Bujingo bwe bamuyita pastor bamuyita muzeeyi ti muzeeyi bakubiddwa amasasi ne n'omuyambi we yafudde
kati jukira sinaba kwogera bujingo waliwo enamba ya bujingo kwensinga omufunira njikuba takwata paka lwe mufuna aŋŋamba yes unfortunately gundi afudde Richard nze lukulayira ne bodyguard we mbadde simumanyi Richard ulira yanyali ulira mbadde simumanyi by the way beyond bujingo okubeera mukwano gwange ennyo nze mala n'omwezi nga soogedde ki naye kubanga ku levo yange naye twekubira nga there is a need si bino olyokya muganda yange nkube enamayumba eto kati ogambye Mutebi yagamba tamanyi ku ssaawa 3 n'ekitundu ku ssaawa 5 n'ekitundu Mutebi yagamba kyokka Mutebi yagamba nti bujingo yava mu motoka n'agoba omutemu mwe baba bakwate babasibe mmwe kyokka incidence yagwawo ssaawa ezi 3 kati Kayindo Tafire bwe yabakubye omuggo n'abagamba nze sitwala bujulizi bwammwe mwaseti nze n'embaata ya neti ejjerombe Kayindo Tafire nti bali mugobe Kayindo Tafire ono yayogedde bw'ati ulira kati musoka mutune facial expression yo gaya yogera abamuli codinga bali mabega bamu byokwogera nenga ya byatoa order Kayindo Tafire bamugobe nenga bamugamba iso basembe bamugamba mulire bige omusajja ne biga byayogera agenda sirikamu oli biga byayogera ngali bamugambe mabega ulira First of all, to sack Mukunja Tafire. To sack. Because as the Minister of Internal Affairs has failed to perform well. Many people have been killed, but there ain't a single report has been given. For example, the other man who died the other day is Horax. He died, he was shot dead, but after now, the report is not yet out. And Mukunja Tafire is the one in charge of the ministry, the ministry. I therefore kind of asked Dr. Tafire to resign from this ministry. He has completed the favor. And he should even stop disrespecting General Muskeniragaba. General Muskeniragaba is the special advisor in charge of special operations. And even the Excellency the President can even assign him someone in the ministry of Interior. Awe tulaga bibadde basosomoga bigambo bigenda muggwako afune instructions okuva ene bamuli coding ebega wa kamera mulindeeko ebigere bigenda muggwako bibamugambye okwogera kati ate asirikemu bamwe bigere byokuddamu okwogera we tulaga wennyini awulira and he's a general in the sergeant office of the EPDF and he's a person who loves his country. That's why he's demanding. That's why he's bimuweddeko. That's why he's requesting the police immediately to release a report. That's why he's requesting the police investigate well. Lwaki muli bangu bakudetectinga nakumanya bintu bimukola byokola bya kiyayi kati olwokuba ndi Kayindo Tafire bagenda report zemu mpafu sobola zitwala ne musete ngazi n'embaata zammwe nga muhoze project yekirimu muli codings omusiru azo okwogera muwadde bigabo byokwogera ne statement zimuweddeko n'asirikamu ne muddamu ne muwe byokwogera nga ne mu video kino mwekiri kati ana abasiri wazaani bakulu kati awo tovuddewo kati katugende tufundikire na buno bubaka obako obusookera ddala bubuno wano mwenna baddu ba Allah Abaisiraamu bamasheeka bahajati mbalamusiza kansulensi buli bulungi topic ya bujingo tugimaliriza era nze okuva olwaliro mutadde ne ba comrade musobola omweyongezaamu enkya by Friday tugende ku topic y'okukuba ekintu ky'okukyusa obukulembeze okulonda mu parliament nze oyo muggadde balina kukwatibwa Yoseri luli ekyamuyamba yali covid kati ayagala kutandika okuleetawo pressure y'abayeekera ensi agifule unstable atuvugire mu ekyo paka lwana ayagala kati bwe yazze ejjo okwogerako eri eggwanga yalese omwana omuwala ekisookera ddala Abaisiraamu lwaki temwegaana Museveni mugamba wakitava ku ddiini yammwe n'oleeta omwana omuwala ng'omwambazizza engoye z'abakyala Abaisiraamu ez'ekitiibwa nawa statement enfu
ngegwanga omanyi mu bintu by'okuwa statement bino nga bakukoochinze otuuka emboozi n'ekugwako kati ate emboozi bwekugwako engeri gye baba bakukoochinze bano bennyini abakukoochinze balina okuwa ebyokwogera kati olw'okuba nti base basobola kuyimiriza recording eyo ne beekuba ggoolo njagala otunule Yoseri nga ye kennyini Yoseri bw'obanga oyise gwe tuyita eyewitness omujulizi okuwa obujulizi omujulizi yawa story bw'amala okuwa story then olyoka omubuuza ebibuuzo n'akuddamu naye omuwala ayogera ebigambo tebikwatagana ate Yoseri amubuuza ebibuuzo mu story omuwala tamanyi na ssomero ate Yoseri ayogera mubuuza otunule jene tebyabadde atunula owulira ebibuuzo ono omuwala gwe baleese nga yonna emboozi nfumbirire bino byonna ebintu Museveni badde waleetako n'omuwala e Masaka eyo najja akuswaliza ku TV nga yogera ebigambo bitakwatagana kati nkubiriza mulekerawo okonda eddiini y'Obuyisiraamu kyekisooka siri mu Isiraamu kimenya amateeka okudya eddiini ya Allah ne mutandika ogiteekamu ebikola by'omutujju nkiddamu Museveni ne gavumenti yammwe n'ebitongole by'okwedda mulekerawo okonda eddiini ya Katonda y'Abayisiraamu nga mugifuula ey'abatujju and this must stop. This nonsense must stop. Muslims are not terrorists in Uganda. Abasiraamu si batujju. Museveni akikozesa olw'okuba na ziri ensennene zagezaako kikosa kate Museveni advantage gyakikozesa okufuula ADF Allied Democratic Forces n'agiringa ku basiraamu kubanga akimanyi Abamerika Abangereza ne European Union nabo bakimanyi nti ziri ensi zirinamu abasajja abatujju kati naye n'akikosa oteekawo Allied Democratic Forces n'agiringa ku basiraamu kimenya amateeka okuddira eddiini ya Allah n'ogifuula nti y'abatujju. Mu Uganda tulina batujju kino mukikozesa kuva dda Museveni ng'ogenda okutandika okuyeekera wakozesa basiraamu okufuna ensimbi wagenda ew'omugenzi General Minyara mu Gaddafi n'omusaba ssente n'ebyokulwanyisa n'abikuwa ne mwetuma n'amanya g'ekisiiramu singa baali batujju mwandibadde mwetuma amanya g'ekisiiramu musajja gwe Museveni kwoli kuno nkubuuza Kahindo Tafire kwoli kuno nkubuuza Salimu Sale nkubuuza okubuuza Muhoozi mbabuuza singa Obuyisiraamu baali batujju Kitawo yandibadde yeetuuma Kasimu. Kitawo Salimu Sale yandibadde yeetuuma Salimu. Bwebanga eddiini y'Abayisiraamu batujju mwandibadde mwetuuma amanya g'ekitujju. Museveni ani yakuwa ssente by'okulwanyisa zaali nsi z'Abawarabu ze zaakuwa ssente. Naye n'oddira eddiini y'abanno nga ne Katonda akulaba n'otandika ogifuula nti y'abatujju siri Muyisiraamu. N'ekintu ekifaananyi kibi nnyo okuddira abasajja ba Katonda n'otandika obbateekako ebintu by'ekisiru nti batujju. Nodira omwana omulamba ali mu hijabu asibye bulungi akakaaya mumutadde microphone ali mu kulogojja n'ebigambo ebintu by'ekisiru byayogera mu kamera basajja mmwe muli babi nnyo weetuuma Kasimu ng'okimanyi eddiini olina okufuna ssente okuva mu basiraamu kuba bagaba n'ebintu by'obwereere neno n'otawa kitiibwa mannyago n'eddiini n'otandika obbaliirako ebijanjaalo n'obakubirako empiiyi ekyo kikyamu. Bamasheeka ne mwambala amajuba ne mugenda mu State House ne mulya piraawo ne mutandika okusabira Museveni ne gwe musabira tabaagalangako eddiini yammwe gyafudde y'abatujju nga naye n'okujja okufuna obuwambi okufuna emmundu ezamulwanyisa n'ensimbi yazijja mu basiraamu n'amanya yeetuma ga kisiraamu. Lwaki tewagenda mu bakatoliki mu baprotestanti banno? Lwaki tewagenda mu baprotestanti banno? Baali tebaliyo. Ennamirembe tebaliyo. Oba Bungereza tebaliyo. Owa Amerika tebaliyo. Wagenda wa Muhammad Gaddafi n'ensendere z'Abawarabu. Lwaki teweetuma amanya go Yoseri n'ogenda bapolitisi bano bakuwa ebyokulwanyisa n'emmere? Mulekera okumanyira eddiini ya Allah, mulekera okumanyira abasiraamu. Namwe bamasheeka mbabuulira okujjako nga damu muzannyo gwe gumu nze omusajja tasobola kudda kuzannyira ku ddiini ya Buyisiraamu n'entandika okugenda mu functionize nno sisobola. Okujja nga namwe eddiini Allah muyitako bitundu nga temutendeza nga mulina okumutendeza zisobola kuyingira ku function za Museveni ng'eddiini gy'ensinze ya Allah gy'afudde abatujju baterrorist nowhere sisobola kugendayo. Ka video mwakale kankabaddemu njala tokakwata empola mukawulirize bulungi nnyo mulyoke mumanyi nono yatomedde. Wulira kutuuka kwange mu ADF nalina emyaka 5 mwagala jijjayo baswadde video baagala gikwatamu baagala kujjayo video muswadde kanjizanye kankadde muwulira kutuuka kwange mu ADF nalina emyaka 5 Oluya face ya Museveni ya Janet kitange nansitula nantwala ku ssomero mu myaka 7 ntaseka mbaziira
Ku ssomero lya Ssekambaziira. Lirudda wa? Ekitundu kyennyini nakyerabira. Naye twali tusomera ku ssomero lya Ssekambaziira. Nga nze mmanyi nagenda kusoma kumbe kitange ne Ssekambaziira bamanyi ku bya ADF. Ne bansitula ne bantwala mu kibira. Wa? Mu ADF. Ekongo? Mwai. Ku myaka 7 bamutwala wa Ssekambaziira okusomera ku ssomero lya Ssekambaziira. Naye essomero talimanyi. Kabeere mwana wa myaka 3 ng'agenze mu kindergarten essomero lyasooka okumanya erinnya ly'essomero ne mmoto y'essomero. Nkiddamu. Kabeere mwana wa kindergarten ow'emyaka 3 kyasooka okumanya ly'essomero gy'asomera ne mmoto y'essomero. Ebintu ebi moto y'essomero n'essomero by'ebintu bibiri ebisookerwako mu bulamu bwa student yenna. Bamutwala ku ssomero lya Ssekambaziira talimanyi. Bamutwala mu ADF gye bamutwalamu ne bamubuuza erirudda wa nga tamanyiyo ADF gyeri agiyita Ssekambaziira. Museveni ani abalira ebintu bino okugeza okusiga eddiini y'Obuyisiraamu n'eddiini y'abannamu ogimanyiira. Omwana wa kindergarten ow'emyaka kwegi ono wa 7 n'agamba tamanyi ssomero gye bamutwala. Nga omwana yenna wa nassala asooka kumanya ssomero linnya lya ssomero na mmoto ya ssomero. Ebisigadde ne bikulembera. Naye ono tamanyi ssomero lye bamutwala gwe kennyini gw'omuddiramu n'ebibuuzo. Katugende mu maaso. Twali abawala 4 n'abalenzi 5 ne batupakira mu mmotoka ya drone ssaawa 12. Baali abawala 4 n'abavubuka 5 be bantu mwera bapakira mu mmotoka ya drone. Mu ku myaka 7 drone tuzitegedde wano mu 2019. Drone zino eziwamba abantu tuzitegedde wano 2019. Katono bamutwala ine emyaka 7. Mu myaka 7 ku myaka 7 ogambye ine emyaka 21. Mbaliramu awo kijagala kiri bwe kiti. Njagala emyaka 21 ojjeko emyaka 7 wasigala emeka. Kyenjagala omulenzi byange bikwata mpola sireka na Museveni. Emyaka 21 jjako emyaka 7. Emyaka omwana n'ayogera ine emyaka 21 bamutwala mu buyeekera nga ine emyaka 7. Kitegeeza waayogeredde olwaleero waliwo enjawulo ya myaka 14. Emmotoka z'ekika kya kamunye drone mu Uganda zaalimu. As simple as that. 14 years back. Emyaka 14 emabega twalina emmotoka z'ekika kya drone mu Uganda. Ne bw'osongera video. Nebo songera video nenjikomyawo. Emyaka 14 emabega mu Uganda mwalimu motoka za drone 14 years back. We had such vehicles in Uganda. Bindi nebo sijongera yeye ne yono mwana. Omanyi bana abasajja balo omanyi okusoma sige magezi. Wabula common sense n'okulaba ebintu mu
kati gwe Museveni bakufumbidde ekibozibozi kino mukirete mukiteeko ku TV nga mwagala kulabisa ggwanga temwasoose kukola kubala omwana bwe tunamuga nti drone model drone zino Toyota Hiace zimaze emyaka emeka mu Uganda tezinawuza myaka 14 kati gwanga lirabye video ne bwesijongerayo video ne bwesijongerayo no mwana kiba kimala ebyo mwagala okuvuga ekivandulo mutwale eggwanga mu byobufuzi by'ekyemba yeekera bayeekera temujja kutusiriwaza bakwokyesezza ate okyayo kyasagala kubaswaza na kuswaza bitongole byakwerinda video ewedde musule bulungi tusisinkane ku Sunday mu open roof discussion mu kuba amasimu nga tugenda kwogera ku nsonga z'okukyusa obukulembeze okubujja mu kulomba Uganda okulonda omukulembeze ng'abagala bisa mu parliament embozi y'omutemu Jingo ewedde tugigaddewo Katonda n'ayamba ebisigadde mukaba bakwatireko Museveni eno video gye mwakoze just a mere difference between 21 years minus 7 omwana agambye babatwalira mu down it's enough to cancel each and every information which was in this video kwata abasiemwa yaba isosi bembwazo ziteke mu kasasiro balye just nze ntula mu video ne just ne kwata mu akantu akamuko setanga kumala mbuzi yobera byawedde nkugabe bintu bibiri omwana ye no myaka 3 wa kindergarten wa myaka na abamanye somero lye erinya lyalyo ne moto kyekisuse kyokubiri agambye bali abana abawala bana abalenzi batano babatwale motoka ya drone nengambo no problem at 7 years 21 minus 7 years that means there is a balance of 14 years did we had such model of Toyota Hiace in Uganda which now known as drones? No. Kukati information you never anfu. Seta anakongera video. Moira security, moina intelligence, oli ambuza mu deto bujulizo bulaga nkubulide kale buli kimu kibakubidde ku meza mu mumanyi bujingo tomotadde nono mwala gomwale sokola speech yegwanga mbuza abuze gwanga Museveni kwata embuzi zo zitwale ziri omuddo nawe kenyiri mutuvire mbuyinza tamuliza na mukimu tuongeramu kiwedde just video najirabeke dakika atono nnyo sijimaze nayo ebintu ebi mwana tamanyi somera gye yasomera nenga n'omwana ndasalo myaka nawe 3 abamanye erinnya ly'essomero ne moto y'essomero ate ogwa mwana myaka 2 mugumu muwala bamutwalira mu drone 7 years ngali mu 7 years ayina 2 mugumu bokwata 2 mugumu najja ko myaka 10 myaka 10 twalina model twalina Toyota Hiace drone mu Uganda no tezalimu case closed tuza mukitegedde esawa zino ntegezeddwako okusinziira ku message yange yakagwana waliwo meeting era maaso mu State House NAKACWA zewedde mulimu Museveni Salimu Sale mulimu omutunzi w'ebiwowoolo Muhoozi Kanyerugaba Janet Major General James Birungi Kahanga Muhanga bateesa ku nsonga za Kyagulanyi bino njabire tandaza ku Friday yeah bateesa ku nsonga za Kyagulanyi kubanga mission ebbiri ez'okutta Kyagulanyi nazijjewo America ebali bubi omutamivu yagambye bagenda kudda mbalumbe Lumbuye batekeyo musango gwa espinage mukuru didigi onteeka omusango gwa espinage aziku previously mwankwata mwasoka kukola file misanga 36 ne mugisindika ku Interpol Kampala mugisindike France Lyon wale dikota za Interpol eriyo ne bagamba mulete evidence eraga nti omusajja gumugati mutujunga temwina evidence case closed Interpol musango ne bugoba kati yala kusindikana omusango gwa espionage what is espionage nzede musirikale ndi wa police obandi wero diyo obandi wero suwa kale muvuna ne espionage neba era kiri wakiwano kati yagambe kitufu yagaya abazadde abana muwerera abazadde n'abazadde muwerera abana buli omwana bemundo okwerera munne kati kodirenzo ndeko espionage nkola mu police nkola muki
Bumwali mujjano kwagala kunkwata mwasa kutekendo amisanga 3 ne mukola file ku Interpol Kampala mugisindike Lyon kiri mu France wali headquarters za Interpol ne wagamba ku misango gimulese jonna twetaaga obujulizo ku misango bino nga tekulu wadde obujulizi kati mwagala kola ngenda bakuba ku Friday mudakika nga 5 ezisooka ndio kenta amasimu kwe spinoji munyo omwenge bobonywa siminofu ekigambo spinoji kiwandikiddwa ku mwenge ogonywa so mwagala okutta abantu nze nsirike nga nfunye information emegifunu mwagala kutta Kyagulanyi nsirike mutta abantu nze nsirike nemekwogera munvuna ne spinoji oba wadde otegeeza kasinogeni wadde otegeeza kasinogeni wadde otegeeza ki mayi waliwo ekirungo bakibira mu kasinogeni kirungo kiba kibira mu kiri kibira mu kikasinoje bakibira mu ki wadde otegeeza kasinogeni mu kifo kya spinoji kiki Chaka do segeza kasinogeni not spinoji nebo gandi spinoji siri wa police siri wa local defense siri mu government siri mu kikatogena kunfuna na musango kichenjogere sikyaliwo kila kanduzo bonyo omwenge ekigambo spinoji ne kikujira nenga ate adendo zotegeeza kasinogeni siri spinoji ngenda kuno ekigambo kasinogeni mu kiri kila kakirimbya kunywao era ki soko aline simu soko mbuli kigambo kasinogeni kiri mu chemical kyeyo kasinogeni mu kimbulirawo kiri mu bia kiri mu Coca-Cola soko ngasina fundi kiranganya yoida kike ekigambo kasinogeni kiri mu ki kidaka abana siminofu ekigambo spinogeni kijja naye kirunge kiri mu kikasinogeni munyambe wano nga sinafundikira banga ekiri mu walaji ate kwali kunalaba munyambe nga sinafundikira ekigambo kasinogeni kiri ludda mu kinyambe wano mu kimpandikire wa kiri mu kyakunywa kiri mu chemical kikasinogeni bwaba anywa siminofu banga mukiri muwalaji kasino je kika kyawalaji redda kika kyawalaji namwe ate mondekemu kasino je ne kansa nodda kasino banga cigarette kansa virus nja kiwandiikedde nja kudangira kinoonyerezaako wano mweraba mwagala nnyo ebyonoonese mweraba ngenze paka kulwakuta tusengale mu open roof ku Lwokutaano munayogera ebigoye biri mwagala okwogera nze ngenze